kale ku lunaku olw'omukaaga twafuna ekikangabwa ng'ettendekero abayizi baffe abaali batambulira mu mmotoka ey'obuyonjo bwe baafuna akabenje nga bagenda Entebbe Kabaga ne batasobola kutuuka gye baali bagenda. Abayizi baali 6 mu mmotoka naye 4 ne batasobola kuwona, ddereeva ne banne, ate abalala 2 bo ne babuukawo n'ebisago eby'amaanyi era nga n'okutuusa kati bakyali mu ddwaliro bajjanjabwa. Abayizi abatuva ku maaso ye Ssentongo Hassan. Ssentongo yali muyizi nga asoma eby'amazzi ng'ali mu mwaka gwe gwa 2 abadde anaatera okumaliriza, era Ssentongo twamuziise olunaku lw'eggulo, twamuziise Mbalala ewaabwe. Ate n'omuyizi Ssempebwa House yali asoma ebya fashion and design, naye twamuziise olunaku lw'eggulo e Bujuuko. Abayizi abalala 2 ye Mayanja Joseph Mayanja, naye tumuwerekedde olunaku olwaleero w'e Bukomansimbi, banne bagenze ne staff okumuziika. Ate ne omuyizi omulala Tukundane Rogers w'Ekyazanga, naye abadde muyizi ng'asoma mu masannyalaze mu mwaka gwe gwa 2, naye tumuwerekedde era tumuziise olunaku olwaleero. Bannaabwe abalala 2 ye Ssekanjako Frank. Ssekanjako Frank muyizi naye wa fashion design, ye Mukama akyambiiseko akasubi, akyali mu ddwaliro era abasawo batutegeezezza nti avudde mu mbeera embi ennyo, kati ali mu mbeera esobola okujjanjabika n'atereera. Ate Talimwa Kevin naye nga muyizi asoma amasannyalaze mu mwaka gwa 2, ye muyizi omulala ali mu ddwaliro, ye yafuna obuvune ku mutwe nga bw'amaanyi, naye abasawo babadde bakyalwana okulaba nga bamuggya mu mbeera embi atereere, naye ng'abadde tannaba kudda bulungi ngulu. Twagala okwebaza abazadde abaawulira enjega eno ng'eguddewo ne basitukiramu okujja okulaba bwe gubadde. Tusooka twebaza abo abazadde abali mu kujjanjaba abaana kati essaawa eno, ate ne tusaasira nnyo nnyini ddala abazadde abaviiriddwako abaana baabwe. Omwana nga yavudde ka ng'akusiibudde nti ngenze ku pate, naye ate n'atadda. Abazadde tumanye kyemuyitamu si kyangu mu kaseera kano, mu kaseera ka kusoberwa na kugezesebwa. Katonda watuwa ekirabo eky'obuzadde ne tuzaala omwana n'omulaba ng'akula, atuuka ekiseera n'obaako by'omutunuulira ate ne by'omutunuuliza. Mu kiseera kino ng'omwana abaddeko kyasoma ng'olaba kirina gye kimutwala, atandika okuleetera essuubi nti ajja kuba kino na kiri, nga n'omu ku buvunaanyizibwa bw'oba nabwo ng'omuzadde otandika okubulaba nti oba oli awo asobola obbutwala. Olwekyo bwe bukya ng'omwana gw'obadde oteekerateekera ebyo nga takyaliwo, nga tagenda kudda naye ng'akufuddeko, kuba kusoberwa kw'amaanyi. So twagala okusaasira abazadde ate n'okwongera okubagumya nti Omukama yatuwa ebirungi, ate ebirungi yamala n'abituggyako. Yageze bw'atyo, ffe ng'abaana b'abantu tetulina kye tuyinza kukyusa. Tusaasira abayizi abadde basoma n'abaana bano, mikwano gyabwe, tukola oluganda, n'oluganda olusinga teruva waka, ate luva n'abantu be tusanze mu nsi muno, naddala abo be tusanze mu ssomero. Olwekyo abayizi ababadde ne baganda baabwe bwe basoma nabo, abamu bwe basula, bwe batula ku ntebe emu mu kibiina, abayizi abo nabo bafiiriddwa baganda baabwe, bafiiriddwa mikwano gyabwe. Nabo twongera okubagumya nti ate bannaabwe babagenzeeko mukadde nga bagenda mu bibuuzo ebimalako olusoma, naye nabo twagala obbagumya nti weewaawo si kya bulijjo, naye kyazze tetusobola kukizaayo. Bagume, ensi yo teyimirira, esigala egenda mu maaso. Tulina okusigala nga tutambula nga tugenda mu maaso. Nkubiriza
n'okubira omulanga abavuzi b'ebidduka nti ebidduka bino birungi kubanga bitutambuza, bituyamba ne bituwewula, naye engeri gye tuba tubivuzeemu nayo nkulu, naddala okukakkanya ku ka sipiidi, naddala bw'oba nga gy'ogenda teweekakasaayo bulungi. Kidduka ekibadde kikutambuza obulungi ate bukyenkya nga kikutabuseeko ne kikuleetera obuzibu, oboolyawo ne kikulemaza oba n'okutwalira ddala obulamu. Olwekyo twongera okukubiriza naddala abavubuka nti nga tukutte ku bidduka bino, bidduka tubikwate mpola mpola, tuleme kubivuga sipiidi esusse oba omulamuzi, tubeere mu mbeera nti bwe waawo ne kyeweekanze ate osobola okufuga ekidduka ekyo. Twongera okusaba Omukama atugumye ffenna ng'eggwanga, kuba eggwanga lyafiiriddwa abaana abato atubeere tusuubira nti bagenda ddigattako. Obwakabaka bwa Buganda twafiiriddwa abaana abato, ate n'omugigi omuto omulembe guno omutebi gwe tusuubira nti gwe guteekeddwa okutwala obuvunaanyizibwa bw'eggwanga lino nga gukola ebyenjawulo okulongera oditwala mu maaso, nagwo gwafiiriddwa abaana be tubadde tutunuulidde. Naye mu byonna twongera okwekwasa Omukama Katonda ne tumusaba atugumye ate atuwe embavu okwongera okuguma n'okutambula nga tugenda mu maaso. Amannya nze Joseph Balikudembe Senkusu, nze Senkulu w'ettendekero lya Ssaabasajja Kabaka erya Buganda Royal Institute of Business and Technical Education e Kakeeka Mengo.